Ngamba zonna zijema zonna zijema zino sezileta aidi yange katocho de atawale wano mateka atawale mungu Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ate nabakubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenno oyo gw'olabye Mbega ow'ekitongole ekya poliisi era ng'akolera mu department eya forensic. Department ya forensic etegeeza nti bano be bajja ne banoonyereza ebintu omuli ebinkumu omuli ebintu okunoonyereza okuli diipa singa ekintu kiba kibaddewo oba waliwo akubiddwa amasasi oba waliwo ensasage ebaddewo waliwo attiddwa n'ebintu ebifaanana bwe bityo akolera department eya forensic mu kitongole ekya Uganda Police oba ekya UPDF. Olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olw'ekibiina ekya National Unity Platform baabadde mu bitundu ebyeyiganga nga baggulawo ekitebe kya National Unity Platform mu bitundu ebyo era ku mukolo gwe gumu kwabaddeko abakessi abawererako ddala kubanga waliwo neyalabiddwa ng'ali ku mmotoka ya poliisi wabula ng'agenda maaso n'okuba ng'akwata ebifaananyi ng'ate era musirikale ebifaananyi bye yadde akwata nga tebitegerekese wa gye bitwalibwa kyokka nga bino ebintu bizze nga bibeerawo era guno si gwe mulundi ogusoose gwazaagoberera omukutu guno era zangoberera ku mikutu egy'enjawulo kwembadde nga nkuweerereza kakasanga ebintu bino ozze ng'obiraba nsobola okuzzaayo kemabiga kubanga bino bibadde nga bibeerawo biteekwa obunkenke mu bantu biteko kutya mu bantu ebise ebisinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza bannayuganda nti ebintu nga bino we mubiraba temubitwala nti bya bulijjo abasajja balina mission ey'okunzigya mu bulamu obw'ensi eno olw'embeera gy'oyinza okubanga okimanyi nti njibataddeko. His Excellency yavaayo n'ategeeza bannayuganda nti bino temubitwala for granted abasajja babikola nga balina mission either ng'emanyiddwa oba nga temanyiddwa. Nkuzaayo kemabega nkugambye nti gwazaagoberera emboozi zino ze tubadde nga tukuleetera mu mwezi gwali gwa 8 omwaka gwali gwa 2023 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akola tour countrywide tour yagenda mu district ey'Embalala mu kibuga eky'Embalala. Omusajja oyo gw'olaba omusajja yalabikako kamera zaamukwata ng'omusajja ono ayina emmundu wabula ng'emmundu eri wansi mu bisambi bye ng'akukuta avuga yeekukuutiriza ku mmotoka ey'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekigendererwa ekitaategeerekeka abasinga obungi naddala abamanyi eby'emmundu nga bw'ogiraba awo mu kasaako nga batugamba nti emmundu essasi lyalina mu kyemba ekigendererwa kye tekyasooka kubeera nga kitegeerekeka. Bino byaliwo mu mwezi kugambe gwali gwa 8 omwaka gwali gwa 2023 era oluvannyuma lw'okunoonyereza okutonotono kwe twasobola okukola ffenga aba Red Zone twakizuula nti ono omusajja assassin oba kyoyinza okuyita omutemu ng'akolera ekitongole agambibwa okuba nti yali akolera ekitongole ekya CMI Chieftains of Military Intelligence era mu bitundu eby'Embalala yalabika yalina ekigendererwa either ekyokutta oba okulumya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kigambibwa nti ono omusajja ali ku ddaala erya kapiteeni mu ranka z'ayina era mbw'abeera mu kibuga ky'Embalala sinakindi okubeera ng'asula mu barracks esangibwa Embalala. Omusajja oyo yalabwako ng'ayina pisto wansi mu bisambi bye nga pisto eyo abaali babimanyi nga bagamba nti ne sasi dirabika lyali mu kyemba kwegamba emmundu yali egiddwako akabaati. Omusajja oyo ebyo byaliwo mu mwezi gwa 8 2023 gwazajjukira
oba zaagoberera countrywide tour His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu z'abadde akola ekibiina ekya National Unity Platform ng'atalaga eggwanga naddala mu myaka egiyise okuva we twava mu kalulu aka 2021 ebintu nga bino zze ng'obiraba kakati wano nzize mbere ng'ate mbikugirayo okwongera ku kino ekyasangiddwa ebwe ekyabadde mu bitundu ebyeyiganga ku office ez'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde azitongoza era nga bino byamuwaliriza ngenda kuwa n'ebigambo bye waggulu awo byamuwaliriza n'okutuuka okukweka abamu ku bakulembeze banne bakulembera n'ab'ekibiina abalonde n'abatali balonde yategeezezza mu bigambo bye nti kyatuwaliza oluvannyuma lw'okubeera nti tukimanyi bulungi nnyo General Yoweri Kaguta Museveni n'abasajja be abakessi n'ebintu ebirala batubeeramu oluusi balina n'okukozesa abakulembeze abali okumpi gw'omukulembeze kakati ye kye yakoze yaganye okubabuulira nti tugenda yiganga kuggulawo offices zaffe wabula yabategeezezza tugenda mu district ey'Embaale era yabasindikidde message ku makya nga bw'ogenda okuwulira mu bigambo bye yabasindikidde message ku makya n'abagamba tulina meeting eri crucial mu bitundu eby'Embaale era okumanya abasajja bakettera ne mu bakulembezera nga ne mu bakulembeze mwandibaamu ensolima bwe yabagambye nti tugenda Mbaale tulinayo meeting eri crucial era jukira babadde bakulembeze bokka be bategeezeddwako mu message yabagambye waayise eddakiika ntono nnyo ne bafuna amawulire nti Embaale yonna police military n'aba UPDF n'ebitongole ebirala byonna bonna babadde bayiiriddwa ku streets ez'ekibuga ky'Embaale n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'olwo bakitegedde nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ng'ajja mu kitundu kino ngenda bikuwa ogenda biwulira nga binyemera kyokka bakuba surprise nga bagenda yiganga kyabajja enviiri ku mutwe nti omusajja yadde abeekengedde bwekengezi kyokka neyiganga wenyini owa forensic omulabye kakati nga sinaba kubanga amuvaako era nga sina kutwala ku bigambo president bye yagambye ababaka ba parliament mu mbeera y'okubaka gyalaga nina kuddamu nkuzeeyo kugambye bino ebintu si gwe muli ogusoose bino ebintu bibaddewo era birabibwa ate era nga biwulirwa gwe obanga obadde ogoberera nkakasa nga bino byenjogerako obimanyi bulungi nnyo gwali mwezi gwa 10 gwali mwezi gwa 10 nga 10 oba 11 omwaka gwali gwa 2023 His Excellency yali agenze mu bitundu by'Empigi okuziika oba ojjukira gwajjagoberera omusajja oyo gw'olaba yayina emmundu wabula nga tategerekeka era nga tategerekeka wajalaga era emmundu yali ya pistol yakwatibwa red handed ng'ayina pistol kyokka ng'akukuta agezaako okusisinkana n'okuliraana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeefudde ayina akaama akayagala omukuba bagenda okumwetegereza ba Edi Mutwe n'abalala ng'ekyamazima omusajja ayina pistol kyokka nga ku ttiimu ya NUP ey'abakuumi ey'abakulembeze tekuli muntu n'omu amanyiddwa nti ayina pistol kakati omusajja ono baamwekengera era ebyavaamu baamukwata baamukubamu empya entonotono era n'akuba amasimu ag'okumukumu nga tetumanyi baani baagakubira kakati ebyo byali Mpigi mu district y'Empigi gwali mwaka gwa 2023 gwali mwezi gwa 10 ennaku z'omwezi nga 10 omusajja oyo yakwatibwa era nga naye ekigendererwa kye tekyategerekeka kubanga omusajja yalina emmundu ate ng'asemberera omukulembeze amwekukuutirizaako nga alaga nti alina akaama kayagala omukuba ekigendererwa kye tekyategerekeka era wano ttiimu y'ebyokwerinda eyali ekuliddwa Edi Mutwe Akirewo Kivumbi n'abantu abalala baamwekengera era oluvannyuma lw'okumwekengera tebaamukkiriza
kubeera nga atuuka ku mukulembeze kubanga emmundu yagirina ekintu ekyaleetera obunkenke n'okulaba nga tebamukkiriza kubeera nga atuuka ebyavaamu byebyo era ensonga eno yatambula nnyo n'abasajja b'ebyokwerinda ne batuuka n'okukkiriza ekyamazima baatuuka n'okumwegaana ne bategeeza nti bannange ono ffe tetumumanyi kyokka emmundu erabiddwako nga waliwo omusirikale omu eyagikwata n'agitwala ekigendererwa ffenna tewali yamanya ebintu bino byatambula era ezimu ku media stations zaakola eggulire lino nga ne leader of opposition yavaayo n'abaako byayogera era akatambi kakano kawulirize nzije tubeere nga twongerayo wabula nga sinaba kubanga nkuwa akatambi anyongera okujjukiza nti kkirira mu comment section naddala gwe amaze okuba nga osubscribinga ku channel eno ateekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde ku nkomerero y'amawulire gano gemba nkuwa nzija n'empita ayita mu bubaka bwammwe ate era ne mbubasomera so kakati genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga yonna naddala mwabazze nga bakikola mukimanyi ngenda kujja n'obubaka obwo mbeere nga ate mbubasomera so kakati gwe atandaba kubanga okikola kikole ate nga bwe nkusaba osubscribinge bw'omala okusubscribinga video eno giwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera nga ate etambula n'omulala afuna amawulire nga naawe bw'ogafunye eno gye bayita Red Zone TV nze gwe bayita Sebambulidde Patrick mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako update kakati genda mu comment section teekayo obubaka bwo tugenda kubanga tutambula ffenna nzije mbe nga kunnyonnyola byonna byobadde tunaba kubanga otegeera ogende maaso n'okubanga obitegeera bino ebyali empigi nkyakuleetera era saagala oveewo nkyakuleetera ensonga laki nkugambye kashe yalinge wuliriza leader of opposition bwe yayogera gano gaali mawulire ga NTV nga bongera okukonfaminga by'owulidde ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Ebifaananyi bino byafulumya akawungezi k'olunaku lw'eggulo okuva mu kitundu ky'Erungaale ekisangibwa mu disitulikiti y'Empigi ng'omusajja ono ng'alabika ng'afunye obuzibu era ng'aliko baakubira essimu oba oliawo okubatuusaako amawulire ku bimutuuseeko. Oluvannyuma twakitegedde nti yabadde asangiddwa n'emmundu ekika kya basitoola ku lumbe lwa jjajja wa mukwano gwa Kyagulanyi Edward Rogers Ssebuufu eyeeyita Idi Mutu era nga naye yabadde agenze kuziikira ku musajja we. Joel Ssenyonyi omwogezi wa NUP atubuulidde ebimu ku byabaddewo ku lumbe luno era nga balumiriza nti omusajja ono yasangiddwa n'emmundu kyokka nga tebamanyi bimukwatako. Naye ebintu bye tuze tubyogerako ng'abamu balowooza byakusaaga. Omusajja omu ali mu ngoye ezaaleeya ng'alina kabasitoola kapisto ali awo mu crowd asemberera President Kyagulanyi. Ekyomukisa omulungi abantu bamwekengedde bano abaana baffe abakola security ne bamulaba ne balaba nga alina akamundu ne bagenda kumpi gyali ne bamugamba kakati omanyi oli mu ngoye zaaleeya olina pistol tukumanya oba oli musirikale oba ki wanovaawo n'awaliriza empaka n'atandika okusembera ng'ate agenda eri side. Ssenyonyi agamba nti singa abantu baabwe tebabadde na buntu bulamu omusajja ono yabadde agenda kugajambulwa. Ki ekyalibaddewo awo? Omusajja oyo yalitiddwa naawo naye abaana bayolesa empisa bayoleseza empisa ne bagamba nti niwakubadde wabaddewo sikafuna ki tumuleke agende pistol poliisi egikime. Twagala okulabula oba ono wa poliisi wa CMI oba w'amagye oba ki toyinza kujja mu crowd ng'eyo ng'oli mu ngoye zaaleeya ng'olina emmundu teweeyanjudde oba ozze kukola ki ate ne bakugambako n'owaliriza empaka oyagala kusemberera mukulembeze waffe kitegeeza oyagala mutuusaako obulabe ki ky'oba otegeeza. Bw'obeera ng'oli mu poliisi ng'oli mu ngoye zo eza poliisi okutta emmundu yo tetuba na buzibu. Emmundu eyogerwako oluvannyuma ab'ebyokwerinda bazze ne bagitwala kyokka Ssenyonyi agamba nti baagala kumanya ebikwata ku musajja ono kubanga bo baamukwasizza poliisi. Era baani abaamusindise? Gavumenti tubuuza mwagala kutuusa bulabe ku mukulembeze waffe ono kubanga abapoliisi tebaamwegaanya omuntu oyo ekitegeeza bamumanyiiko oba baamusindisa oba ki kyetwagala okutegeera. Twagala poliisi etubuulire omuntu ono ani kubanga twamubakwasizza. Gye buvuddeko Kyagulanyi bwe yali mu kutalaga eggwanga ng'anoonyeza ekibiina ky'obuwagizi waliwo omusajja eyalabwako n'emmundu mu kitundu ky'Embarara kyokka ng'ono yagenda teri amukubyeko mukono. Ekyaddirira ye mwogezi wa poliisi Fred Enanga okunenya abawagizi ba NUP obutakwata muntu ono. Ekifaananyi kye twalabye awo nga balaga omuntu kale ebyo biwulidde bw'oba omaze okusubscribinga njagala tutambule nsobole okuba nga ate nkuwa ne bino njagala gwe amaze okusubscribinga bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Nja kukusaba osobola n'okugenda mu community eya channel eno twataddewo yenkola osobola ogenda mu community n'obaako ensonga yo gy'oteekayo mu community yaffe. Atamanyi community ojja genda ku channel eno onyige wali ekigambo posts
posts ku mukutu guno onyiga ku mukutu guno n'ogenda n'obanga osobola okulaba sections ez'enjawulo then woolaba ekigambo posts okupostinga posts ebyo gye tuyita community ojja kunyigawo ojja kulaba woosobola okugendera mu community era ekigambo wekiri nti community oteekayo ensonga yo yonna oba olina kyeweemulugunya ku mukutu guno oba olina kusiima eri omukutu guno n'ensonga endala zonna ezifaanana bwe zityo njagala kubanga nkuwa waliwo obunkenke obulala gwali mwezi gwa 9 ennaku z'omwezi nga 9 omwaka gwa 2023 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda mu bitundu by'e Luweero abajjukira era nga tukyali mu countrywide tour era waaliwo obutemu obwali bulowoozebwa okuba obutemu obwali bugenda okukolebwa ku mukulembeze w'eggwanga abasajja ab'ebyokwerinda badiployinga omusajja era yalabibwako ng'asikayo emmundu ekigendererwa kye era tekyategeerekeka nakugambye byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako byonna ogenda kubeera ng'obimanya wabula nga sinabikuwa ebyo mukkirize mbajjukize bannange ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja tusigaza ennaku tezikyawera 10 ge mazaalibwa gange ate nze mbabulira n'emyaka era nja nabbabulira omwaka gwe nazaalibwamu nja nabbakolera vidiyo namba 1 ate nja nabbakomezaawo akatambi ng'omukulembeze w'eggwanga anjagaliza amazaalibwa ebyo byonna tujja bikuwa naye ng'olwaleero si ensonga etuleese kati njagala kuzaayo lwe twali tugenda e Luweero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali atuuka mu bitundu embasa erabiddwa bali atuuka sayidi za Matugga wa omusirikale oba omusajja yali mu ngoye ezaaleeya nga yali mu t-shirt ya bbulu yalabibwako ng'akukuta n'okugjayo emmundu ekigendererwa ky'okugjayo emmundu tekyategeerekeka teri yamanya yali agenda kukola ki yali agezaako kukola ki wabula His Excellency yavayo na reporting ensonga eno nagamba yesterday zalinga 8 naga yesterday as we traveled to Luweero this regime operative in civilian clothes drew a pistol very close to us and the cameras captured him. He quickly forgetted to shove the gun back into his pants. Nti bwetwade tugenda e Luweero mujjukira tour ey'e Luweero eyasiguukulula ebitooke His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawera speech nga yeesibye olubugo speech eyabunya abantu emiwabo naddala bali mu buyinza yategeeza olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 8 gwali mwezi gwa 9 2023 bwe twali twolekera mu bitundu eby'e Luweero mu countrywide tour ng'era bwe nkugambye president alipotinga n'ategeeza nti waliwo omusajja omu regime operative ono nga yali mu ngoye zaaleeya era ogenda kulaba akatambi awo yali mu t-shirt ya bbulu yalabibwako ng'ajjayo emmundu ate ng'asembera yeekwenya ng'ayagala okutuuka okumpi we tuli wabula kamera zaffe zasobola okubeera nga zimukwata the cameras captured him mu mangu nnyo bwe yategeera nti kamera zimukutte yakukuta ng'agabattukana ng'ayiiya engeri gy'azzaayo emmundu eno oba oli awo wabe nga tewali n'omwagirabye wabula yagenda okkiraba nga kiri leeti kubanga kamera zaali zimaze okuba nga zimukwata kyokka ekitiisa era emmundu eno kigambibwa okuba nti akabaati tekaaliko mu njogera ennyangu essasi lirabika lyali mu kyemba okusinziira kuba bimanyi era amawulire ago twagakuwa nga bwe njagala olabe mu katambi k'enjagala era olabe ebintu bino byaliwo nga 8 gwali mwezi gwa 9 omwaka gwa 2023 president yali agenda e Luweero mu ttuwa gye nkugambye eyasiguukulula ebitooke speech gye yawa nereetera abasajja okubeera nga beefumita ettaka kakati embeera ye yaliwo Yes, ebyo byali mu kkubo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera district y'e Luweero mu ttuwa ebyo nkakasa nabyo mubijjukira kyokka ebyo byonna nkyakutwala mukutu gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze embeerawo ojjukira waliwo omusirikale wa SFC onono yakwatibwa nga alina ne ID ng'ali ku kitebe kya NUP agezaako okulaba ng'akonvinsinga ba foot soldiers bagende mu kwekalakaasa n'ekigendererwa kye ekitaategeerekeka bannange munjagaliza amazaalibwa in advance ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogujja gagenda kuba amazaalibwa gange gwe wenna akkiririza mu mpeereza yaffe anyumirwa bye tukuweereza era gwe awulira nti oyagala nnyo Red Zone TV banne ku luno ebirabo mbisabye nga bukyali era ngenda genda mbajjukizanga mu buli vidiyo gye nnaakola njagala ebirabo akulwo nga 5 omwezi ogw'omwenda lwe mwezi gwe nazaalibwa era lwe ngenda okucelebratinga amazaalibwa gange omulundi ogusooka sigakuzangako ate n'ekirala
ngenda baddi za katambi ng'omukulembeze anjagaliza amazaalibwa kakati gwakkiririza mukulembeze oyo ng'ate gwe tojagaliza amazaalibwa simanyi kyojja kuba otegeeza nga 5 mwezi ogw'omwenda ninze surprise zammwe ninze ebirabo byammwe awo tubeere nga tusimbula kakati nyongera okujjukiza ku musajja oyo omusajja oyo yali wa SFC yakwatibwa ku kitebe kya National Unity Platform ekigendererwa kye yaliko zalingana ku mwezi 18 mwezi gwa 11 omwaka oguwedde 2024 omusajja oyo ekigendererwa kye tekyamanyika wabula yalabikiranga ku kitebe kumpi buli lwe wabangayo press conference oba omukolo gwonna ate ng'akonvinsinga nnyo ba foot soldiers tibannange bine byokwogera obwogezi nga tuli wano tebijja kukola mulaba mutya bwe tukwate ekkubo ne tugenda ku street nina ne IDs era nazibalaga omulundi ogwasooka IDs ne zindeetera ebizibu ku mikutu gyange gino so kakati sikkirizibwa kulaga ID ya muntu na details zaayo naye nandibibalaze wano mpozi kyengenda okuwa ngenda kuwa akatambi omusajja ono yalinga ekyamuleetera okumwekengera yakonvinsinga nga ba foot soldiers nti bannange ebyokwogera obwogezi wano tebijja kukola mujje tugende ku street twekalakaase abantu ne beebuuza omusajja ono ngaemeddeko nnyo ffe tumanyi ensonga ekakasa era tumanyi ebisebo tulina okwekalakazizaamu omusajja ono afemeddeko nnyo ekintu kyaleeta abantu okubeera suspicious eri omusajja ono era wayita eddakiika ntono nnyo ab'ebyokwerinda nga bakulirwa emutwe akeewo kivumbi n'abalala beekegera omusajja ono bagenda okumwaza omusajja ng'alina ID eza SFC ng'alina ID eza UPDF n'ebitongole ebirala byonna era bw'atyo bamukulugusa payo bwe bamufulumya ekitebe basooka ne bamukwasa abakulu then ne bamufulumya ekitebe kya NP oluvannyuma lw'okumwekengera biro byonna ebyokwenda bya NUP ebikwenda bya Sseruba Kyagulanyi Ssentamu byeyigako okuyamba okulaba ensonga zino ziva kakati naffe nkutu kino tufanya bikunyine tulikulaga otegeera ekigambo president yakugamba ebintu bino temubitwala lightly abasajja beera n'ebigendererwa era tumanyi bali ebigendererwa Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Ugo yeye Kasongo mbona wewo Mombali nanga ate abaako kyatuusa ku kibiina ekya National Platform oba yali ayagala kukwatisa ba foot soldiers oba yali ayagala kukola kikyokka bino nno si bye bisembayo ng'okugyeko zi CCTV cameras enkesi n'ebirala waliwo era n'omusirikale yalabwako ng'akukuta ate ono ye yali amaze n'okwokinga ng'alina mu kyambalo kya Uganda Police gwe nange kyetuweera omusolo yalabwako ng'agezaako okukuba amasasi embeera teyategerekeka tetumanyi bali yagala kukubaani wabula banne we baamulaba nga kamera zimulabye ne bakukuta okutuuka okugamba nti bano sijja kubagamba nakugamba ebintu bino biwanvu ate ffe wano ku Red Zone TV tutereka era ebyo byonna byolabye tubiina mu archives zaffe era tubikuwa bwe biba byetaagisizza waliwo omusirikale era ono yali wa CMI mukesi yakwatibwa ku kitebe kya NUP ennaku z'omwezi zaali nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini ogwa 2025 omusajja oyo yakwatibwa era bagenda okumwaza ng'ayina ID mu nsawo ye nga ID zino ziragira ddala nti musajja wa UPDF wa CMI era yali azze kuketta
bye yali azze okuketta tetwabitegeera wabula ng'alina t-shirt z'ayambala alina ebigambo by'ayogera yeefula ow'enkyukakyuka kyokka ng'omusajja mbega ababeeba b'ebyokwerinda baamukwata bwe bato ne bamukwasa ekitongole kya poliisi ne beefuula abamujimbye embaddi yaawo wabula kigambibwa teyaddamu kulabikako oba baatuuka eyo ne bamugamba naawe okazannye bubi n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo naye ng'eyo y'embeera eyaliwo. Kaakati ebyo nga tubitadde ebbali eno gye bayita Redison TV ku bino byonna kwogattira zi CCTV cameras kamera enkessi eziteekebwa kumpi buli ewali ekitebe. Kati nno owuliriza olunaku lwajjo His Excellency yabadde yiganga mu kuggulawo ekitebe kya NUP ekipya kyokka ng'ekitebe ekikadde already abasajja baakiteekako dda zi CCTV kamera zino enkessi n'ekigendererwa ekitaategerekeka oba baagala kuketta Kyagulanyi ng'omuntu oba baagala kuketta biki bikolebwa naye nga CCTV cameras mumanyi bulungi nnyo kyezikola naddala gwagoberera ebintu bino era nnakunnyonnyola kamera ezo lwe zaateekebwayo najja ne nkutegeeza lwe zaalabibwa. Ekibiina ekya National Unity Platform kyavaayo ne kifulumya kamera ezo nti zaateekeddwa okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule kyokka ng'ebyo bitadde ebbali ne ku maka aga His Excellency ag'Emagere era waliyo kamera gye baamutega eyo yonga eri waggulu eringiza mu maka munda mu kikomera munda kyokka ate nga ku ebyo era watera okuteekebwawo watera okudiployingibwawo abawanvu n'abampi okubeera nga bagenda maaso n'okulaba nga bamuketta. Ebyo byonna bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa ku muntu omu ng'oyo si mulala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bino byonna nga bwe mbikuwadde n'ebirala byendeseeyo byaleetedde President okubeera nga takyesigana bamu ku bantu oba oliawo gwe munnayuganda mpuliriza nange ffe be tutayinza kubanga tutegeera oba oliawo nga babakozesa oba nga babayitamu okulaba nga bawaayo ebyama n'ebintu ebirala. Kyamuwaliriza okubeera nga oyabadde agenda okuggulawo ofisi zino yawaliriziddwa okulimba abakulembeze n'abagamba ekyamazima tugenda Mbaale tulina meeting eri crucial era meeting eyo egenda kutuula Mbaale mu tawuni y'Embaale era mbayise mwenna mujje tugende Mbaale tubeere nga tukola meeting eyo. Bagenza okukiraba kyagenza obbagwako nga ali yiganga aggulawo gy'abatutte yiganga kuggulawo offices wabula akalipo we kali nti ate era ab'ebyokwerinda baategedde batya nti ajja Mbaale balyoke badiployinge. Ensanyuse nnyo balabako tusooke twebaze Katonda ali waggulu atusobozesezza okubeera wano olunaku lwaleero. Simanyi gaffe si magezi gaffe si busobozi bwaffe naye Katonda ali waggulu yatuusiza wano ne gye tulaga ajja tutuusaayo inshallah. Sookera ddala njagala okwetondera abakulembeze bannange ba MPs ba mayors abakulembeze mwena abalonde munsonyiwe balimba sera kwagala nnyo kulimba naye mumanyi we tuli mubeera forced okulimba mweno struggle tuli forced okukola ebintu byotakiririza muze sikiririza mu kulimba naye olwaleero mbalimbye bannange mukubireko aba MPs ne ba mayors n'abakulembeze bonna mu ngalo basobole okunsonyiwa. Olwaleero ba MPs ne ba mayors n'abakulembeze abalala bonna n'abasindikidde message ne mbagamba tulinayo meeting nkulu nnyo Igalandi. Si Igalandi. Nabagambye egenda kubeera Mbaale. Soka bagamba nabagamba tusinkane ku makya ku Monday tulina meeting enkulu nyera tusinkana bagamba president tugenda wa ne bagamba tugenda Mbaale meeting enkulu nnyo naye temwogera ne tula mu motoka ne tuvuga naye era Museveni kabeera katuli musama kakati mumanyi ekiri Embaale badiployize polisi badiployize military bamanyi tugenda Mbaale naye tujja naye tukyaliwa. So njagala betondera olw'okuba siba ekiwaani naye kibadde kyetaagisa wano nga Secretary General bw'abagambye kino ekifo kya bbanga ddene nnyo wano ekibiina kya National Unity Platform kyagulawo ebbanga erisukka n'omwaka era tubadde tutetenkanyawo mpola mpola kuba sente zisituni nyingi naye era njagala okwongera okubeebaza nga maze obbetondera.
Yes, ebyo bye bimu ku byabadde ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abo yabadde ayogerako ne bannayuganda mu district ey'Eyiganga ng'aggulawo ekitebe ekya National Unity Platform ekyokubiri ekya region eya Eastern Uganda. Kakati ebyo biwulidde era nga bwe nkugambye ebyo nabyo era sijja kubirwako. Kati kkiriza mbeere nga neebaza mwenna abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe, abamu mutwebaza, abamu mutubuulira ebitatambudde bulungi, wabuli awo ne tugezaako okubeera nga tutereeza. Neebaza abakikoze era sirekera okubeera nga nsoma obubaka bwammwe. Ndi musanyufu nnyo okulaba ng'obumu ku bubaka bwensookeddeko bwe bwa mami waffe Maama Kevin okuva e Switzerland. Weebale nnyo mami okubeera ng'ogobereranga n'okubeerako ng'otuwabula ate era n'okulaba ng'ofaayo okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Obubaka bwatuuse tweyanziza nnyo. Nakayima Teddy weebale kubanga naawe ogoberera, yeebaza abakulembeze abasatu ab'ekibiina kya NUP, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General ne Leader of Opposition, abasajja abagezi. Momo Mirembe weebale kubanga kwoli message yatuuse. Ono n'agamba ati ono Nakayima Teddy message ngisomye. Tortured victim n'agamba weebale tuweereza. Tortured victim munaye weebale kubanga naawe obeerako akyokola kya mutawaana nnyo kubanga ogoberera omukutu guno. Hasifa Nsubuga naawe weebale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Didas Twejuche n'agamba big up, I'm very happy because of my president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamuyise Adidas Twejuche weebale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira munnange kyokola kya mutawaana nnyo. Olivia n'agamba long live Mr. President in Jesus' name. Gladys Nakalema weebale kubanga kwoli naawe n'agamba big up my president. Ono bamuyise Namakula Esther n'agamba much love and respect to you all. Ono bamuyise Mitina Zaituni weebale kubanga naye kwoli n'agamba may Allah bless you and protect you our president, much love. Ono bamuyise B Ronnie n'agamba respect His Excellency. Ndi Bogeza Lydia n'agamba yes big up Mr. President. A protest vote 226 n'abaliika Harriet nawe bali kubanga kwoli n'agamba weebale nnyo Mr. President. Ono bamuyise Annette Namulema n'agamba kwali it is Busoga's NUP headquarters. Yes, ono n'agamba Red Zone TV thanks for the information teri kuzikiza. B Ronnie weebale kubanga naawe ogoberera munnange mwe mutuwa amaanyi okulaba nga tusigalawo ne tubaweereza updates ze mwetaaga okubanga mumanya. Queen Process nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Ono bamuyise Margaret Najemba n'agamba Lubongo ya is amazing and so is Ssenyonyi. Onalebo Lutamaguzi Waiswa bonna abasiimye bamwise Margaret Najemba. Isa Lwanga weebale kubanga ogoberera n'agamba nti unstoppable revolution in Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu we trust. Margaret Najemba weebale kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo. Ono n'agamba atya bamuyisani Lutaya Mariam n'agamba true definition of opposition weebale kubanga kwoli. Ono bamuyise Nabuyoro Zubairi weebale kubanga kwoli. Nabakoza Sumaiya weebale kubanga kwoli. Koni Naluoga weebale kubanga ogoberera. Kalyesuubula Pius Owendiga munnange simanyi oba ndi taatawo oba ndi mukuluwo oba ndi mutoowo oba ndi aniiwo naye weebale kubayo Kalyesuubula omwana w'endiga muzzukulu wa Lwomwa. Kansubira olikiriya nnyo ate weebale kugoberera muzzukulu wa Lwomwa ku mukutu guno. Shamia Nassozi n'agamba naye Museveni lwaki towummula. Message etuuse bulungi nnyo. Mama Kevin mami waffe n'agamba congratulations Mr. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu with all people power and NUP and may the Lord protect our President Robert Kyagulanyi Ssentamu with the blood of Jesus Christ. Bw'ati bw'agambye mami waffe okuva e Switzerland. Weebale kubanga ogoberera bambi ate weebale kuteekako bubaka bwe buti. Nakabugo Mmire nga bulijjo wambulako n'agamba weebale tuweereza Patrick nawe munnaye weebale kubanga obeerangako newankubadde ennaku zino badde ombuzeeko naye kansubire embeera erikkiriya. Mase Tibiwa n'agamba my hope party weebale kubanga kwoli. Nakabugo Mmire message etuuse bulungi nnyo. Kirabira Edward omwana w'effumbe weebale kubanga gy'oli. N'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja amazeeko. Isa Lwanga message twagirabe weebale kubanga kwoli. Mulungi Paulo n'agamba the sign is showing you the next there is next 3 NUP headquarters. N'agamba nti obubonero bukulaga waliwo ebitebe ebirala bisatu ebyeteekebwateekebwa okubanga biggulibwawo. Agamba yabirinze. Bamuyise Mulungi Paul weebale kubanga kwoli. Message yatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Anita n'agamba ani ayi Yesu tusaba 226 kiggwe nalo na bidi na mutima bwate bwagambye. Message yatuuse bulungi nnyo. Kirabira Edward weebale kubanga kwoli. Harriet Kasule n'agamba weebale tuweereza munnange nawe weebale kubanga obeerako kyokola kye kisinga. Ono bamuyise Rose message etuuse. Kalule Kenneth message kweri. Anonymous message etuuse. Sherry message etuuse. Weebale kubanga naye ogoberera. N'abaliika Harriet message yatuuse. Hasifa Nayikoba
webale kubanga ogobere nagamba it's Basoga singo Hafiza Naikoba message etuuse webale kubanga kuoli ono nagamba generation ya mutawananyo Anet Namulema webale kubanga ogoberera Gladys Nakalema message etuuse bulungi nnyo Aseeka Haji nagamba Sabula Sebo message etuuse Anet Namulema ne Nagadia Viola mwebale kubanga mugoberera bannange omukutu ogwa Red Zone TV mbagala nnyo mwenna abajja mu comment section ne muteeka mu bubaka bwammwe nammwe abasharinga information eno okubeera nga etuuka ku bantu guno gwe mukutu gwammwe omukutu gw'omuntu wa bulijjo omukutu ogwa buli munnankyukakyuka so kakati temwerabira nga 5 omwezi ogw'omwenda mazaalibwa gange ninze ebirabo byange nge mazaalibwa gengenda okusooka okubeera nga celebratinga mbalinze ninze ebirabo omukutu gwa Red Zone TV era tujja kujja no tubabuulire embeera nga bw'enaatambula kanzije tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubeera nga ziddako gazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo